Kalama TV waliwo amawulire ge tufunye agatali malungi gagamba nti no waliwo Kadaama eyafudde nga ava e Nairobi n'abeera nga yafiiridde mu bbaasi. Yayita Nairobi, kyemmanyi alina okubeera nga ne mu kugenda gye yayitira waliwo bakadaama abava wano ne bayita e Nairobi ne bagenda ebweru okuba ekyeyo. Kati bagamba nti bwe baatuuse e Kireka ogenda okunyeenya ku Kadaama ono nga yafudde. Tetunnafuna information ey'amaanyi ennyo esobola okubeera ng'etuliidinga ku muwala ono, twagala kumanya ne famire ye, naye waliwo voice note eva okutusukumibwa omu ku bawala lwakuba naye ate akyali bweru. Twagala tubeere nga tuwuliza voice note eno, kitalo nnyo ddala, naye nga tubagamba nti mwegendereze nnyo bembeera mukomawo e Uganda, nga bwe tuzze tubabuulira story zaffe nti weegendereze nnyo bw'oba okomawo e Uganda, biki by'okola, biki by'olya, n'abantu bano bakusiibudde mu ngeri ki, n'okubeera nga twabagamba nti bw'oba osiibula Omuwarabu mulage nti y'abadde asinga mu nsi yonna era wandyagadde omukolera obulamu bwo bwonna, tomulaga nti obadde omukooye. Katusooke tuwulize voice note eno gye twafunye, tujja kubeera nga twongerezaako ku ebyo ebintu, ate tugenda kubeera nga tubawa ne information esingako wano, naye yeno information gye twakasooka okufunawo nga Kadaama agamba bw'ati. Munnange ne banno b'okola bw'aba okasobire bitambula bulungi ewaka, bitambula bulungi e Uganda. Mukama akuteera omukisa mu by'okola nabo bye bakola, kyonna kimukwatako emikono akiwa omukisa. Nze ku sayidi eyange si mawulire malungi, mbeera ya kunakuwala, mbeera ya bunnyogovu, mbeera ya kutya, naye ngenda kukyogerako kwegamba omulala akiggyeemu ekyokuyiga. Bannange abakyala abamazeeko contract, twewala okugamba Omuwarabu nti sigenda kudda kukolera, naddala oyo ng'oli mu kiyumba wasayininga tokolera woofiisi, okolera muntu omu. Twewala okugamba abantu abo nti sigenda kudda. Nze ndi wa woofiisi naye n'ennyumba gye nnaamalamu omwezi sigamba Muwarabu nti tonkola renew, at least ninda omwezi gwange ogwo ne gugwako ne neekalakaasa, ne nteekawo embeera anzize ku woofiisi nga nkimanyi nti ekitone n'ennyumba ye ngisigazaamu ennaku nga 2 sijja kukola renew. Naye lwa bulungi bwange, lwa safety, lwa kubeera nga njagala kubeerawo, lwa kubeera nga obulamu bwange mbwagala, kuba mmanyi buli kimu kye basobola, mmanyi buli kimu kyasobola okusalawo okukola waba ayagadde okikola. Ebbanga ly'omala ng'omugambye nti sigenda kukola, ate n'abamu bo ayongera n'assaako n'akazito, n'ateekawo embeera ey'okweraga, embeera ey'obutagambwako, abadde avaayo ku ssaawa emu ng'osukka ssaawa emu n'azongeza n'avaayo 2.5. Bano abantu naffe tuli babi ababakolera, naye ate bo obubi bwabwe bwasukka, bwansasagge, bunene, bazibu. Simanyi na ngeri ki gye nnyina kirambululamu. Bannange toyogera nti togenda kukola renew, toyagala na Muwarabu nti ewuwo sidda kenjifulumya ennyumba yo sigiddamu, kuli bakufa tulisisinkana mu ggulu. Bannaye tetukikola. Kwegamba ne w'oba owulira nga wabakoowa, nga lw'obatunulako osinduukirirwa emmeeme, oyagala kunuuna ku vvu, buli lw'obalabako olabira ddala nga bakutunuulira ng'ebinyira. Kwata ku gloves onuuneko, emmeeme okusinduukirira ekke, naye tomugamba nti mbabuliramu ntuuse wano njagala basesema. Tokyogera. Kyenzizaako, nze naabadde mulamu wange. Yamaze okukolewa Omuwarabu, n'akwata kuba n'adda ewaka. Yayitira Nairobi, mu kugenda mu kutambulako yayitira Nairobi n'ayingira. Yafudde. Tetuganya okufa kugira mu mbeera zonna.
naye okufa kwa Kadaama afudde mu mbeera bw'eti kubako ekibuuza naddala ng'obadde Kadaama. Siwakanya kufa nti tosobola kufa ne w'obeera nga waakatuuka ku kisaawe Mukama ng'okufaako wekuli. Naye tutunule emabega. Kuyinza okuggyirako ensonga evudde emabega. Omuwarabu yakuwadde obutwa. Kuba obeera awo n'ogamba abakuba mpiso bajja kuntwala mu ddwaliro bakuba empiso. Abatakuba mpiso naye naakutegera ekintu kyonna. Naakubegera n'emmere n'olabira ddala ng'agibeze nga naye mu kiyungu mw'oli. Naye ng'emmere eyo erimu obutwa. Bonna n'abateekamu mu mbeera zonna. Nodda ewaka n'ofa. Naye ngenze ensonga ezimu ze nsimbako essira kwebadalira ku bantu bano. Tutuuka ne tukoowa, tutuuka ne tusinduukirirwa emmeeme, tutuuka n'owulira nga oyagala mulinnya gw'eri. Naye tetukikola. Banaye twebeere kuba kesi ezigenze zirinnya naddala ez'e Saudi. Siraba lwaki njogerera abalala katandike na bano bendimu. Tetubagamba nti sigenda kuddamu bakolera. Tufe ku bulamu bwaffe. Obulamu tebugenda kukoma ku kyeyo nti wetugenda okukoma busigala butambula. Tetulina kufiira ku kyeyo abaliko abaana muyina abaana. Bw'obanga owulira okwoye ejjukira omwana gw'ogenda okuleka e Uganda. Tetuganye ne bw'ofa asigalawo. Naye tofanga okufaako okulinamu omukono nga gwakwereetedde. Sigenda kukola ni sigenda kukola renew. N'abakulungira jjuuju n'ofa yafudde. Era agenda kuziikibwa. Yafiiridde mu takisi. Bagenze okuddamu omukwatako nga mufu wiiki emu ng'azze e Uganda. Gwe kitannatwalirawo gwo tomanya. Bw'oba tennakufa oba teweebikka. Bwe kitabaamu mwana wo tokuba nduulu. Naye kati nange nkyogerako lwa nsonga kitutte owange. Tube beegendereza mu mbeera zonna kye nnyinza okubagamba. Ekituukako oli naye kisobola okutuukako. Yonna mu mbeera emu kijjidde. Mbeera tugiseeko amaaso. Twefeeko. Tukoowa, tutamwa. Naye sina kindi bakibale tukwetaaza n'olunaku lw'osiibula n'otabalaga nti opaakinga. N'obalaga nti nkyayagala okubeera nammwe. Nze nafudde mu nnyumba okujja wano wendi nga nkooye bantuuse bantamye. Naye n'olunaku lwe baŋŋamba awo nti ogenda kuddayo ku office contract yeweddeko ne mbagamba mukole renew biki naye nga mbamanyi baabise tebakyalina ssente. Naye neewoomereza nveewo nga tewali agenda kukugyawo ng'akusindiikiriza. Naye nga muli mu mutima ŋŋamba Mukama luno bunalusaba olwompadde. Neefuluma ennyumba yaabwe ne ngivaamu. N'obaterawo embeera ne bakweyogerezaako awo tuwe ennamba yo tujjako kukona nk'obu nawe kyaliyo ku ofiisi tudde tukunone. Ngibawe gimuwe tuuka ku ofiisi mu blocking. Ne bw'oba tomubulookinze gisigaze agenda kuddamu kujjawo. Kuba ne bw'anajja ku ofiisi kuba mulimu oli najja ng'ennyumba wagikolamukko naye ate oli akunonye nga kontakiti ezimu neekusisinkana. Naye sitira omuntu aba akunonye oba omumanyi nti oyo nali mulabyako feesi nali ngimanyi. Awo wennyini waba ogaanira okugenda kuba toyinza okuddayo n'ozigwamu. Ennamba gimuwe. Tuuka ku ofiisi mu blocking, tuuka ku ofiisi deleting naye nga teweetereddeewo mbeera egenda kukusuula mu miwunyo. Twebeereremu. Omuwarabu mutemu. Omuwarabu muwe wa butwa. Okufa kugiira mu mbeera zonna. Naye tokkirizibwa okufa ng'ofudde butwa ng'ate gwabwesabidde mu mbeera gy'otayogedde nti bampa obutwa. Mukama abampeera omukisa abasseeko obukuumi bwe. Katebenkeza emitima gyaffe atufuula abagumiikiriza ku kiro kye tuliko.